Ekiri mu ddwaliro ewa Dr. Jose Chameleone lengera ekiriwo esayidi eno Nakasero wali mu ddwaliro ate nga omuyimbi Pallaso oluvudde munnange ate wali mu Seychelles n'akoma wano ku butaka mu Uganda wuno akakasizza konsati alangidde munnange abategeka konsati ku lunaku lwe lumu ate wali wonna ate nga omuyimbi munnange Fake for Maker munnange wuno yeeyongedde okukakasa ekiriwo kati esayidi eno ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone wali ekiri mu ddwaliro mwana mulenzi nga akyali mu ddwaliro era nga bwe tulaba munnange ate nga biri bitya omukyala omugagga Juliet Zawedde era nga bolaba munnange ate nga amutaddeko keya ey'amaanyi okukamalako obumazi ate mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone asobole okusuuka obulungi ageeyongedde okubeera nga gakyatambula jjukira nti omwana mulenzi ono okuva lwe yagenda mu ddwaliro abadde nga ne shows munnange ate ez'enjawulo z'atasobodde ku performinga era nga show ezo era nga kigambibwa zibadde nga zikyayongezeddwayo muganda wange okutuusa nga Dr. Jose Chameleone munnange nga amaze okutereera munnange ate embeera era nga update gye neeyongedde okubeera nga nfuna eraga nti no mwana mulenzi no agenda atereera mpola mpola muganda wange gwe alaba Jamina TV gwe wandika buwandisi mu comment nti no quick recovery wali wonna ate kiba kitambulira ddala muganda wange gwe alaba Jamina TV kakati munnange nkuziza eno ow'omuyimbi munnange Pallaso oluvudde munnange wali mu nsi gye bayita Seychelles munnange ate esayidi emitala w'amayanja atuukiddeyo wano butereevu mu Uganda era nga wona avuddeyo n'akakasa munnange konsati gy'atumye Sanyu Festival era ng'egenda kubeera wali mu kisaawe gaggadde oba mu kifo gaggadde kiyite Lugogo Cricket Oval Stadium ate wali wonna kigenda kubeera nga kitambula kakati nno mwana mulenzi nno era nga wataddeyo munnange nga wolaba akafaananyi ako akawolekezzaako ebigambo ani ayagala okutegeka konsati ku lunaku lwe lumu n'olulwe muganda wange oyinza okugwa mu mbi kakati wali awandiseko n'agamba nti no just be careful because you might break a leg make your calendar wali n'awandikako nti no nga 17 May munnange ate lwagenda okubeera nga agenda kubeera nga alaninga wali Sanyu Festival konsati ye ate egenda kubeera nga etuukawo wali mu ssanyu epitirivu kakati sayidi omunaye nga nvuddeyo era nga bwe tulaba awo abadde nga yakakomawo wali okuva wali mu Seychelles nga abaddeyo ne shows ate zabadde ava okulaninga kakati sayidi nga nvuddeyo munnange kankutegeezako wali omuyimbi Fake for Maker munnange omuyimbi Fake for Maker yeeyongedde munnange ate okulaga ekiriwo kati era nga bwe tulaba awo jjukira nti ono bagamba mwana mulenzi ono ayambala kye bayita okwambala muganda wange era nga bwe twogera ku bayimbi munnange abakyasinze okwambala ate Fake for Maker tasobola kubulamu muganda wange gwe alaba Jamina TV era nga naye mwana mulenzi ono era nga boolaba munnange alina ebifo era nga boolaba munnange akafaananyi ako wali ate bafanzi be agenda kubaggonda ate embuutu munnange ate ey'omuziki ate waliwo nga omanyi nti no tuli mu kumalako mu mwaka buli kimu munnange tuli mu festival season ate waliwo kigenda kubeera nga kitambula bulungi nnyo ddala esayidi eyo ngenda kukusaba video ogimpeere like obeera nga tonaba sharinga subscribinga obeera nga tonaba jjukira nti no obeera ofuna notifications ku video empya eziba zijja kakati no ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo bwe kiti